n'abaana aba NUP batandise okubayoolayoola kitegeeza ki ekyo kino kisobola okonectinga nekiri ekyasooka okutuusa nga tulabye Nyanzi nga bamutwala ku LDC nti agenda kuvunaanibwa tumanye emisango gye bamuvunaana kuba bagenda kugijingirira naye ebbanga lyamaze nga tannatuuka ku LDC bamukuumidde awantu bamugiddemu information gye baagala era tuwewuunya nga bajja kukwatayo n'abalala ng'ogyeko bano bwe bakutte ku lw'empigi abo ababadde mu uniform nagambye omuntu omuteeka mu display ng'omanyi nti awo wagenda kuyitawo empologoma n'omuleka emulye bwe mulya oyagala kulwana kujja nsangi kujja mwana wo mu nsangi nga naye wamulidde wamuleseewo tomukuumye tandika kuyimba nsangi ampa omwana wange kati bagenda kuyimba nsangi tuwe abaana baffe bakwatidde empigi tuwe ono bagenda mu wabbeyi n'omutanga abeere nga yeeyanjulayo naye kibamwagalamu bateeka okuba bakikoze eki bakifunye era ajja kusigala nga chairman w'abakunzi nga secretary general wasigala nga ye secretary general wa NUP nga yawa ebiragiro naye nga bakagulawundi ye bamuwaayiriza nti yasomesebwa muzeeyi ono omwana Katana nze ndi mulirwana wa mugenzi Brigadier Bell omanyiwe wange omwana ye yakulidde awo nga mujaasi Katana akulidde ewa Brigadier Bell bamuwaayiriza nti asomeseddwa President Museveni ekyobujaasi tasobola okyegaana baadde bateeka ku mutimbagano ennamba za Lubongoya ez'amagye ne ranka ye ne kati bavaayo batya bagende babeeteekemu bafunira te position ezitwala ekibiina ono Secretary General omulala wa finance mu FDC mwalimu abantu ba Museveni bangi ng'etandikibwawo bagenda babalobolamu mpola nga babategedde kuba bonna bava NRM kukola reform agenda nga bagala ku reforminga NRM nebalema ne bavayo ne bafu ku musango gwa Besigye Court Marshal yateekawo shade ennungi bagizimba bulungi eriko ne tiles bagaba amawire mutuule wano bana abagenyi abalondemu mutuule wa awo niye olunaku lumu bafulumya abantu basatu nga mulimu n'omukazi nga bayine emundu bazisaawa okoti tewali nga n'essimu z'abaloya tezikola ki teziyingira nga ffe bagamba Siraje gwe tukumanyi naye londako essimu gy'otwale mugirekewa ogisayiningiraawo olwabatugamba zonna muzitwale ez'abaloya zonna bazibajjako naye nga naffe batugamba okuba ekifaananyi n'essimu yo nga tetukulagidde tukufulumya era bafulumyako omuwala omu eyasooka ne bafulumya ne bagaana owaali Jazeera nga bamulaba abadde aleeta ebifaananyi nga kwolwo talina kaadi nga yadde endagamuntu ne mbaga kati owaali Jazeera ndagamuntu ogyagaza kiwa yayingira ate eggwanga tubadde tumulaba wano nga akavalinga era munnaffe ajja kujja addeyo konze mumuleke guno ajja kweyiiya afune endagamuntu gimwagala ne bamuleka kati bano abasajja be bataaleka bafulumyamu omusajja ono oyine emundu gireete kati yali akwata kabina bantu ne bamukwata emikono yamufulumya naye nga abajaasi ba military batunula katemba bamulaba kati abani abafulumya bano aba prison aba FDC aba PFF bebakola owa security bokka bekolamu owa security gwe tukumanyi ne bafulumya okubiri nti ate gwe tukumanyi n'awaka woova kati kigatte nekino ekyabalubongoya wafulumya owokusatu omukazi neyetoola eri najja mu bagala okuyingira ati oyo mumulekemu kasita munnammwe oyo tumumanyi munnammwe kitegeeza bano abantu bemanyi nnyo nti gwe ne bwobakola ekintu basobola okumanya nti bakola ki bajja kusanga awantu era yensonga lwaki n'omujaasi ne bwomutulugunya nnyo atuuka ekiseera n'akuwatulira nti Besigye bamusiba tumukunde bamusiba myaka negiwera 8 anonya bwa MP Katero kunjiri ayagala Museveni amulabe ajja munje etajja bugenda ali ku display kati wamu mabei nga bamumye bei natabukira lumu omulamu naga gwe nange tubadde maje myaka wegiti oyagala kumaza mwansiba omwana ali mu ssomero kati omwana meja jeno
era nsigale mukome senga badde mu ngatto zange nga naye atabuse ali mukaguli akola ki awanda bigambo ne gwa wandulira nga akola ki abiwulira message agikola ki oyo mwami oluvanyuma yafa kakati ono eyavunaana Sejjusa yajjanga mu kooti Sejjusa nga bano bebavunaana abayambi be nga babavunaana nti baali bakola lukwe okuyamba ku Besigye ku Sejjusa okusuula gavumenti naye nga gwe bayambako akomyewo mu Uganda ne mu kooti mwali atudde chairman bwe yajja n'amusangamu n'akuba saluti chairman wa kooti akulira gye ne munne n'agenda n'atuula Sejjusa n'atugamba bo bayamba nze nzibakola ki okunkwata batebali bayamba so aba abantu bakoze eki bamanyiganye endya n'ensula gwe wobeteekamu nga walinyira ku lubalaza square nga ono wa boda boda kitatta olugwamu ne bakusiba ebbanga libamala senga tekwali kulwana nnyo senga kitatta akyaliyo kati today wano muganda wojjukira nti akyali mukomera muganda wange wa kitatta kulono omusajja gubayo kyewa ow'eddwaliro wano ku Bombo Road omujjukira yasi muganda wa kitatta kati avuddeyo aweweddeko atandise olutalo n'ab'obutale yagoba gundi ono alozi yasimukasa mukatale ke Busega kati tamanyi stage ye wateekwa kuviirako bw'anaalinnya ku muntu omunene ojja kulaba nga azzeeyo mu kooti masho kati bano abavubuka bano be bafrontinga ku NUP kyogamba eyo function yereetedde abantu okutandika okuwambibwa kati nego obaamu n'amagezi okwambala ebyambalo ebifaanana bya traffic n'oteekako ne traffic n'oteekako ne give way His Excellency Bobi Wine is coming ne bakuleka aira alukusuddemu abakwagazaaki abagenda kuleetera kawunga abagenda kuzza busajja bwo nga babusse babutulugunyiza ofudde kubanga olina kwebeereramu nti antumye agenda kunkomyawa ne Waiso wagamba nti eryejje tebalisobola Waiso kyamuddusizza kiki simanyi yali luddawa alisobola mugamba tukulembera twale mu kooti oli waali oba tebamuyungeko kyagishire eyagamba chairman Nyanzi gundi sentamu ne gundi and others still at large babaleeta luvanyuma nga babaleeta omusirikale wa captain w'amagye kuba Besigye nga teyaliko ku kyagisiiti esooka naye nga nego baleese criminal bali bamuvunaanako ddaawo omusango nga kyasavinga sentence ye aye ne bamuleeta avunaane bano bamukozese nga akadaala okuvunaana bano ye bamute nga aba Al-Shabaab bajja omunyarwanda najja n'aga nti nze naliyo nzikiriza nemugaa nti ojjatubuulira n'ojjatuwaako obujulizi n'abuulira engeri gye bagabangamu ssente ku mobile money eziyita ku Arua Park nawawa ebyo bamwagalamu kati noono Nyanzi baba bamufunyeemu bibaagala bagenda kumuta tebalina kimwe mwagaza kirala kati omusajja okulambula ennyiriri ekyo ekikolwa kitegeeza be batadde mu musana ne uniform n'amayinja gaabwe nga bw'oteeka omwana n'aga nti nvuga mmotoka naye ng'olaba avuga mpumumpu namwe atambuza bigere ogambye otya be batadde mu musana okuga nti bajaasi nga si bajaasi kati bagenda kubafuula abajaasi mwadde mukola ebikolwa ebikola ki ebyefaananyirizaako ebyekijaasi byefaananyirizaako nesi bya kijaasi ffe twakolanga parade ku ssomero ne mukubira ne headmaster saluti nga muli basikawutu naye waliwo emitendera gy'okola ki naye wabeerawo n'emitendera nga gwogyetekamu ng'ogimanyi tigenda kusuulamu ki tiweesuulanga mu kizibu nga tomanyi bw'okivaamu Nyanzi alina bw'ava mu kizibu ekyo nti bamulinako siteeke ne bamukwata bamuta naye gwe fuutu soldier bajja kuteekayo obulenge 18 ate fuutu soldier ngamba ye w'amaanyi gavaawa fuutu soldier amaanyi go gabeera mu kukujja mukulu kugendako bweru kugamba tulinayo abasibe 8 batuwadde mutuyambe tubataase ne baga tutwalayo akasente kano bayambe oba kawadde oba tokawadde eba business politically ekyokubayoola kikolera NUP ng'ekibiina ky'ebyobufuzi kikulembera abakulembeze si kibiina abakulembeze bakifuna batya sente
sente zijja mu kibiina zijja abakulembeze account zigenda koza kibiina nganji account zigenda ku account za kibiina kibiina ngakaawo nga balwanira ekibiina kya Nuupu nga bagamba nti sente ze babawa mu iPod tebazirwanirira Kibalama we yayagala okitwalira ani yabataasa yali gundi sale kali amaggwa Segona bwe bakwata wali olabyeko emmotoka wano nga bagikutte ng'erina bullet proof Museveni omulwanyisa akukwata ate ofunye bullet proof gye bakutonedde nga abasirikale be tebajja kuyitamu masasi revenue negikwata ng'afunye akakisa n'akugamba bannaye mugite nze nja kusasula biliyoni ezibula 36 omuntu wa bulijjo futusayo gy'akinterpretinga ate ekyo gwe nga oyagala owe miliyoni 5 eyali ebitaano bamuteeke ku kalabba naye ow'esatu tayagala nko muteeka kalabba bamuvunaane kale bamuvunaane baki yali ebitaano bullet proof bali muvunaana ddi emotoka bantu be bagimuwa nereetebwa wano emiliyoni 8 zibaawa aba opposition abazizayo 3 abalala ani ali bavunaana nze ndaba bavunaana akagabo ng'omuntu kino 10 kibaleeta ku Christmas babaweka 5 ku January babawa 5 zaali zaaki kino ekyamuwanga Kivumbi kye yayogerako muwanga Kivumbi mbu yali yeegula buganzi ensonga ki bamuwa n'ekifo kya Deputy President Buganda kati bakimuwadde olowooza kumuganza oba kumuvunza kuba ebintu bigenda kubaawo nga bikolebwa naye gwe wenyini twali naawe n'oŋŋamba ekyo ekifo asobola okituulamu obulungi muwanga Kivumbi gwe waŋŋamba era nali ndabye nti asobola nebyakoze kati okukimuwa kiyasembayo okukola kwe kulinnya ku maama w'omugenzi n'amugaana okwogera n'amugaa tova wano tumala tuziika bwe tuti ekyo kyo nga n'omukulu agira ati no teyalinya ku maama wa mugenzi tewalaba ku TV naliko yamutuuzaawo bamuyita nga si yateeka okwogera nga mission kujja kuzikiza ono atandise okugamba naye twandigenze ku kisaawe wagazi tojja kukuba tugenda kuziika nga bwe tukoze eki nga bwe tulabye nabali babeera eri n'oli n'abeera eri ng'ategedde bamusinza amaanyi n'atasindika baana kuyiwa ttaka kuki ebyebufuzi kuyiwa ku taata waabwe so Museveni abaagala muleme kukwatagana musigale nga mulwanira enswa ng'atutte ennyama popularity ye bategwa eya Museveni tugenda mu kalulu atali mu kuwamba bantu bagambye agirina lwaki tagirina akalulu teyakawangula ekisanja kiwe enguudo ezo zonna bazikola mu Kampala Museveni ayita waffe agweri ava Nakasero n'ayita ewa Mukwano n'agwa ku Lwekeepu niwe yali agenda eno ekali gye bakozesa olunaku eyo gye bakozesa olunaku Great Masaka naye omuntu gubaagala abantu eyo gyayita ajja kumala emyezi 6 ng'ayitawo buli lunaku wabeerawo gubamenye okugulu ate nga kiki eriyo bano bagamba gwe ite eri n'agaana nze ngenda wali pawo gulu nibakuteekamu nibakuteekamu omuntu gubaagala akubisa abantu bamenya amagulu aligenda okumalako emyezi 6 ng'abalema bali bamekaawo ate oli president wa ggwanga ekizibu ekimutuukako ne bainvesita tebajja mu Uganda twalabako ba president gw'oli mutonze naye ku president Museveni amini ng'avuga eggaali ku gundi ku ssaawa ya Queen yekka nga president kati gwe n'ogamba ngu ate omuntu gubaagala yandibadde ali musanyufu okusanga abantu abasimbye ku kkubo naye ne bwoba n'akakuti akasawo wekati ng'anaatera okutuuka tokayisaawo ng'oli wa bigere kati oyo ani amwagala bana bakuba be bamwagala abo bana abalala so kati ne bwakuba abantu talina kyafiirwa amanyi akalulu ajja kafuna by all means ku poliisi ku magye ku kuteekamu obululu era n'alangiira nga mwana we naye tugenda mukaddala akaalaali tasobola kalya takajjayo ogenda okyalireko Kanyehamba akubuulira engeri gye basalamu omusango gumu nga bakkiriziganyiza 2 ku 3 bakyuka ekya nga bikyuse bali beefudde ne Professor Kanyehamba alabika alina ensonga ze ne president naye nga ensonga ze ziri factual kuba ndaba enjogera gyayogeramu waba munyiivu ensonga ze ate simuyiga mu kuwandiika ebitabo asusa ebitabo 5 ate tobijjaako proof bwakugamba nti Museveni musinze emyaka 2 n'emyaka 85 Museveni aga nti nina 8 ogenda nani nga birth certificate yono yalabika luvannyuma nga yakesimbayo sajja 3
nagana gikuuma dda ebitabo byonna byawandiika emabega yonna azakyusa emyaka paka lwe yasubira ku egyo gyalina kakati paka lwe yateekawo ekkomo kati newabeera nakyenda asobola okwesimbawo kati oyo ogenda muvuganya otya n'akabokisi kati opposition enakola ekyo ekikubya Besigye ekyo ekikubya Besigye sijakiriza kabokisi ono agamba sijja kwesimbawo mwaka gujja kati ku bokisi kwendi aliwa ono Kyagulanyi kati ye gwayagala kuba bw'atabeerawo talina gwajja kubba gw'atayagala ku bokisi yagala kunzijjako namundu kankuteekekeze Kenya kati ono Kyagulanyi yo okujja kiki kyababala ng'akimanyi tajja muwangula ababala mu opposition 90% babala kusembera ku Lusunia olwo byokulya kivolaba nabana ababaze akamyufu ga gundi Nalukoola Kawempe North eyabadde addiridde asembye ate ye yagudde yafunye pressure n'emukuba nga banyimye kati oyo ye yafunyemu popularity yafunye owokubiri n'agamba ku lw'ekibiina zikiriza owokusatu n'agamba naye bamubye ono omulala naye n'agamba ono Luwemba yagenze ku malaalo okusamira naye n'agamba nti nzija ogenda kulaba wekamusiiwa n'enkoko z'abadde alunda nga afunyeko enjawulo ku mugenzi abadde munuzi wa nkoko era bagenda okubala obululu nga ye ali mu nkoko ayaluza magi kakati alonda magi agamba tebamukubira simu ate ne bwamuyita oluvannyuma teyajja nga kawedde naye agenda kujja independent abantu basazeewo ajje tewaliwo okusalawo abantu basalirawo mu bokisi tebasalirawo mu bigambo obasisinkana 10 ne bagamba tuli naawe ogenda okunoonya bokisi wangutawaana mpozi genda kubali kyoba okola tulekereyo akaweweeza omumiro wano totawana newotasaba kalulu ng'okayina bw'oba oyagala okunoonya nti akalulu kalungi ng'okanoonya ku bifo ebyo bya Nalukoola genda nga dowa to dowa musajja agala sijja kuwa kalulu nga toyingiddeko mu nju akuyingize mu nju olabe ng'atimbyeyo ekifaananyi kyo akuwe n'eccupa y'amazzi agambe nkusabira omusana gubadde gukwokya kati yongeramu giya akokabala yes naye wasanga ku luddo ku malwa ne bagaba tutawaana nze nanoonyako akalulu katamale eki tamale mirundi kuba kyama nero si 5 yali ku MP ngavuganya ne meja tusomba sente ezasigalawo ezasembayo zaali bikoyini bikutiyanga bya koyini 5 nemugamba lekako ebikutiya 2 awaka kuona atandika nti kaluna kamaze dda kati tuba tuli ku kyakya awamu nga waliwo abantu nga 4 pikipiki ne zijja 3 muli basiru akalumu kaleseeyo wali kusimanyi ku edikota yaki abantu bali awo 15 batulinze ekituufu twasangawo nga 3 ne bakuba enduulu ne basitula tamale mu bbanga ne bamutujjako kumbe bamutadde mu bbanga ne bamufumita mpiso n'ebikwaso nagenda kola tamale ng'akaaba wabiri sente zonna muzitwale zirimu muzitwale ne batubbiraawo n'akalulu ne bakabba kakati abalonzi nga si bangu tamale yaddayo mu kalulu yaddayo eka ne tumunyiga bunyizi Siraje abalonzi nga si bangu bannaye ate kati kano kabi sika busente kasente ddala ensajja era bw'owangula akamyufu ye mu western obo akalulu tundu 8 obo wangudde tundu 8 obo wangudde kati Luwembe enkoko zino zonna tazitunde butuuzi ddala ate bajazirya abamuwaga bagala kuli bamanyazirina bagenda zirya n'amajigo bajana kujja waka bazooche ku buluda nga ncha kulonda tukolina kukola kasiki akomewo enchanga talina takyayogera enkoko talina zatandika kali ye political bagenda ali agenda muwa card mpozi nga DA na agenda kuja independent mpozi nga DA na muwa DS kibina kya byabufuzi pressure group eleta abantu subize yaleta abantu pressure group gamba ekuwagira buwagizi naye leta yali bagira atya eyalukwago nayo yaleeta eyalukwago yali tijje yali tijje nayo yaleeta pressure group zireeta abantu Siraje tukome wano ndowooza tusabire Sejjusa Katu gundi nengo yagala nnyo Sejjusa mukwano gwe nnyo yampa ku ssente nga ali bweru nakupa ku ssente nga akomyewo nankyawa nga bamuwadde ekibalo ky'ebyobufuzi ngambye nti kyokoze kyakulya mu nsirukwe bamuwa akantu akasinga akabalala
eyo group eyo eyaddirira Kayihura bagiwa Kawera teyakuwaawo nti si yali ateeka okwogera naye olwokuba lwe bamutikira eri tumwine yali afudde nga tena bamutikidde yayogera ku lwoli naye ng'ayogera ebigambo ebisengejje speech basooka giyitamu ne kasa yakuwanga ali bweru simubanja tomubanja ne katali mukyaki kujja mu bantu lukwe kati pasta aliyo wa myoyo ajja kuvaayo ekibalo ky'ebyobufuzi lweza tukimujjamu mu kulonda kuno ojja kumulaba awantu ne tumukunde waako atumukunda nonya bwa MP Lukunjira era nabya kuba enkuŋŋaana ojja kulaba abantu nga n'obwa tumukunde n'obwa MP tabuliiko ataddeyo kangabaana ne kati bano abasajja kyogamba bati bakoze sente zimala tedi sente zimala. Museveni yasinga sente mu Afrika abakulembeze bangi basinga alinga wakusatu oza takoze zimala tazaagala Tumukunda yaliko Minister wa Security yaliko ki nze mbadde kati singali na mufamu zaali eyo yekolera bibye Kayihura yalina zaalina nga tezirina na Minister wa Finance yita embuzi tezakendeera goza ova mu ntebe n'osigala kyekimu ova ku ssente n'osigala kyekimu waliwo yanyumiriza mukwano gwo Kisaka titakyefuna na kwefuna bamujja mu kifo esimu zaali zivuga tezikyavuga abaali bamuyita ku mikolo tebakyamuyita sera gye tukomye wano